Nizanyo komando siyavu kabo mulembe mutubida chika ziri mwendezi se kusawa M ya kaongezi kali program kirizo bagana na kuzo mwezi 12 mwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 unakulwa kutanu nyongero kubuza ko nawo sinziro kuliza radio eno gwe bitambulidde bulungi sanyukiramu nawe gwe bitambulidde obinyongero kusaba nti we kwatomoka makatonda buli kimu kijja kutambula bulungi nnyo program kiriza obagana unakulwa ironze sendegeya Muhammad Biayi omwana enzalo yekamuli mawogula mu district y'Essemba bwe ntudde okulwa munange kalolera meka tasobodde kubeera olunaku lwaleero tugenda kutambula ffenna kuli Simon nawe tubadde wali ku mbuga y'essaza Buddu mu kutongoza omwoleso gwa CBS Pewosa 2024 omwoleso gwa kutandika ina kuzo mwezi 4 okutoka ina kuzo mwezi 9 omwezi ogw'omwenda wali ku mbuga y'essaza Buddu ate wadde ono okutongozera office eza Werinde Insurance wa kabaka njala kulisaayo omyoka katikira soka era atongoze enteekateeka zonna wekitiibwa Haji Dr. Twakawasi Kigongo yakulisaayo omyoka katikira okubiri era muwanika wa kabaka wekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa Munarutale kulisaayo Pokino wekitiibwa Jude Muleke ba RDCs abami ba kabaka abegombula abatongole mwena mukulikira era gitubadde awo Buddu era manyi nti bijja kutambula bulungi nnyo nyongera okubiriza okufaayo ku nsonga y'ebyobulamu faayo nnyo ku nsonga y'ebyobulamu era nkubuuza nti ofunye ku mazzi n'onywako lwaliro ogenzeko mulwaliro bakeberako nomanya bw'oyimiridde kikulu nnyo ku nsonga y'ebyobulamu era nkutegeeza nti tosobola kutuuka ku kyoyagala kutuukako nga toli mulamu so obulamu kikulu nnyo 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 buli wooba nga olina byokola nga tosoose kusoosiwaza bulamu kikyamu ddala obulamu kikulu nnyo era mu studio tuna kwogera ku nsonga za byabulamu n'obuyonjo obulamu n'obuyonjo banafu Water Aid n'ekitongole kya Water Aid kivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu n'ebyamazzi kubunyisa amazzi ate oba olyawo n'obuyonjo tugenda kutambula ffenna mu studio zina mukulu Kizito Charles okuva mu kitongole kya Water Aid ate era nina Bale Aloysius Mugera Bale Aloysius Mugera naye atwala ebyamazzi mu district eyo eyekalungu ate era nina Bakyasenga Moses akulira ekyalo kya Mabale district yekalungu bonna balina mu studio wano bwe tugenda okubaganya ebirowoozo okwogera ku nsonga y'obuyonjo amazzi go gakuuma otya eyo y'oluzirwo luli lutya ate gwe ogakuuma otya nga mayonjo gye muli mulina amazzi lwaki temulina amazzi obutonde bw'ensi bukuuma butya mumanye ekibuziza amazzi byonna tugenda kubyogerako olunaku lwaleero yalakuwa mukulu Kizito Charles asooka kubuuzeewo katono ate tutambule ffenna kama Kizito Charles sawubuze patuliza sebo neyanza nnyo mukulu Sendegeya manya gange nze Kizito Charles nga nkola n'ekitongole kya Water Aid nga nze vunaanyizibwa n'ensonga z'okuddukanya project gye bayita SCIF oba Sustainable Climate Impact Fund Project ngeno project vunaanyizibwa mu kubunyisa amazzi n'okusomesa abantu ku nsonga y'obuyonjo n'okulaba nga balabirira obutonde obutabutuusaako bulabe ate nabo obutonde butuyamba okutuweereza bagiyita SCIF yesebo SCIF yesebo mukamange sawubuze patuliza taata amanya nze Bale Aloysius Mugera nga nze atwala ebyamazzi ekalungu ku district so ku nsonga eno tuzze okwebaza n'okusiima n'okwongera okumanyisa abantu omulimu SCIF ng'ekola wamu ne Water Aid gwe batukozeemu muki mulimu gwe batukozeemu mu district yaffe y'ekalungu weewaawo kalungu kyekimu ku bitundu ebikosebwa kaki ennyakasana kyola bakayita kalungu bategeeza ekitundu ekitakola ki ekirimu eddungu so bwe tufuna abantu abavujjirizi nga SCIF nga bayita Water Aid batuyamba okutuwebulako tusobole okulaba nga abantu beeyongera okufuna amazzi amayonjo obuyonjo mu bbo n'okulaba ate nga tukuuma obutonde bw'ensi webale nnyo Bakyasenga esimu zibadde zikuttaawo ndowooza osooka ogijjeko bategeeza oli ku mayingo ga CBS Bakyasenga Moses zize wano
tuzza okusiima okwebaza Skiff olw'omulimu omunene gwe tukozeemu naddala nze kennyini ku kyalo kyange Mabale LC1 tubadde twalina obuzibu emabega eri ena nayikondo yaffe yasoma ku mirembe gya 68 Mabale gwe Ssentebe gutwala abantu abo umaze kubbanga ki ekisanja kino kyennyini kino kyennyini ekitegeeza mwe bayongezaayo okulondebwa okyabakulembedde bulungi guli taata tugende mu maaso okuva lwe bajja nayikondo yaffe yasimwa ebbanga ddene emabega 1968 eyo naye yali yafa okumala ebbanga ddene kuti emyaka nga 2 n'okusoba naye abakulu bajja abo nebatuddaabiririza nayikondo yaffe okuva olwo tulina enkyukakyuka gye tukyuseemu batuddaabiriza nayikondo tebakoma okwo ani batuwa emisomo bamala otusomesa naye naffe netusomesa abantu baffe batubasomesa tubayigiriza okweyonja bo bennyini okuyonja ebidomola bakimira amazzi alina okuyonja oluzzi lwaffe walondebwamu otya gwe okubeera ambasada waabo asobola okuboogerera era ekyokulabirako kati twalonda akakiiko kaliko chairman akakiiko kenyini akaddukanya oluzzi naye ng'ate nze ssentebe w'ekyalo nze nkulembera abo bennyini singa wabaawo ensonga yonna eyeetaagisa nze nkubiriza abantu okukunga abantu ab'ekyalo bonna ne bakuŋŋaana kati tusobola okubanyonyola so kati ebyobulamu biri bityawo naddala by'amazzi amayonjo amazzi amayonjo si tuli bulungi abantu bennyini bakuuta ebidomola bakimira amazzi ate n'okukuuta ebyo bennyini bibaterekeramu amazzi era n'okuyonja oluzzi lwennyini awo ennyini we luli bateekako olukomera olulungi teekako ekinnya amazzi agakulukutagana mabi bakugayiiseyiise we gayingira otasobola kuvaako bukyavu ate n'okwongera okuyonjaawo ekirala abantu kina Skiff erina engeri gye tuyambyemu ssebo okuva oluzzi olwo lwe bajja ne baduddaabiriza ne tutandika okukola kizibu kati okusanga ku kyalo okwaffe omuntu alina ekidomola ekiddugala nga kitwala ku luzzi beekolamu omulimu kati beekolamu omulimu era ne bazannya akakiiko ak'amazzi nga kakulembera minisita Yiga Francis wamu ne mukyala Nabatanzi Francis Flores bakoze omulimu munene nnyo mu kusooka nga oluzzi lwaffe lumaze okuddaabirizibwa baafangayo nnyo bennyini ne babeera ne ku luzzi okwo kwennyini ng'omuntu aleese ekidomola ekiddugala bamuyambako ekyozebwa alyoka atwala amazzi nga tebamuvodde ne bakimwoleza mu mirembe n'atwala amazzi kati abantu ekibaleeta ensonyi mu mwoyo omuntu omukulu ogenda ku luzzi okujjako ekidomola mala okyoza ate olyoka otwala amazzi bafumba ku mazzi ku kyalo kyo amazzi gaffe gano ge baatukolera ssebo ne bwe batogafumbye osobola okunywa oganywa bunyi singa obanga ogakimidde mu kidomola ekiyonjo era ng'ogaterekedde mu kintu ekiyonjo otuula butuulizi mu kikopo osakibanga kitukula bulungi wenoonywa kikyetagisa gafumba okkiriza nti waliwo ku ndwadde ezitawaanya abantu bo nga ziva ku buyonjo bw'amazzi nga tebanajja basike bwe guli taata era zaaliwo ng'abantu balwala nnyo emisujja naye kati na ku ddwaliro kuba eddwaliro ali tuliraanye kyali kyangu kennyini kwe liri kiraga health center kaakati abantu abafunayo empeke ez'ebiwuka tebakyalinga luli bwe baalinga naye luli embuto zaalinga zibaluma abaana nga bagenda babawebweke naye kaakati tekikyali nnyo bwe kityo okusinziira ku buyonjo obweyongeddemu okulembera bantu gameka ku kyalo kyange taata bantu bali mu 100 baawali ka breeding center n'abantu abasoba mu 100 kale webale nnyo ssentebe bakyasenga Moses nja kuddya katono nnyo nja kusobola kuvaako owa mwami Kizito Charles njagala otunyonyole ku nsonga eno eya water aid then Skiff bw'obiwulira bitegeeza ki bikoze ki era lwaki kalungu neyanza nnyo mukulu moderator water aid kitongole kya bannakyewa nga kimaze emyaka kati tusoba 40 nga tuweereza bannayuganda ku nsonga z'obuyonjo amazzi amayonjo n'okusomesa abantu okukuuma amazzi ago nga mayonjo era okuva olwo tubadde
twakaweereza abantu abasukka mu bukadde 2 ate nga nkikakasa bukyeyongera ne statistics zeraga. So omulamwa gwaffe guli gutya okutuusa abantu amazzi amayonjo, okubasomesa ku byobuyonjo n'okwekuuma nga bayonjo nga bo, oba kyenyinza okuwumbawumbamu ne ngamba wash, sustainable wash. Nga mu bino tukola ne districts nga kati bwe tukola n'ab'e Kalungu, tukolagana ne ministry eya water, tukolagana ne ministry ya health, ate ne tukola ne masomera okubasomesa obuyonjo, okubatuusaako amazzi, tubazimbira kabuyonjo ez'omutindo. Yes. So ate ne okuba tuzimazo zizimba tubasomesa engeri y'okuzikuuma n'okuzipulaningira okuba nga baziteekamu ssente okuzirabirira nga zisobola okuweereza omulimu gwe zirina okuweereza okutuuka ebbanga. So mu bintu byonna bye tukola tulaba nti no system zonna ezituukiriza obuweereza bwa wash tuzinyweza okulaba nga buli kimu kye tutaddemu ssente kisigala nga kikola kikyaweereza. Ekitongole kya SCIF y'omu ku dona gwe tulina, tutaddemu ssente akola mu project gye tuyita sustainable water and sanitation and community behavior change. Project eno eri mu Kalungu ne Lyantonde, naye olunaku olwaleero nsitudde b'e Kalungu kubanga obuweereza obw'amaanyi kati gye bukyasinze. N'ab'e Lyantonde tujja baleeta wano boogereko, naye nga omulimu guno eno tugutaddemu nnyo amaanyi kuddaabiriza Nayikondo. Mu kaseera kano mu disitulikiti zonna twakaddaabiriza zigenda kubeera Nayikondo 6 nga mulimu ne zitutaddemu amaanyi ne tuziteekako ba payipu, tuzitadde ku bisola ne tuzimotorizinga ne tutambuza amazzi gatuusa mu bantu. Esembabule tugenda kujjayo era nayo eri part of the project area. Tujja kujjayo, tujja kuba tubategeeza ddi. So mu kugaziya abantu okubategeeza nti amazzi n'obuyonjo kitundu ku bo, tulina obbasomesa, tulina obbategeeza balina okuba abayonjo ku nzizi zaffe, balina okukuuma obutonde nga tebabuwonoonye kubanga amazzi gava mu kukuuma butonde. Bw'oyonoona obutonde amazzi tegajja kujja. Bw'oyonoona amazzi n'obukyafu togenda kufuna buweereza bw'amazzi mayonjo, ojja kulwala. Bye bintu mukulu bakyase nga byayogeddeko nti bw'onoosanga kazambi oba obuligo okumpi n'oluzzi bugenda kukirira wansi mu mazzi, amazzi gatabuke, onywere ddala ekirungo ekiwedde ekigenda okutwala mu ddwaliro kikuggyako ssente ezennyingi ezandikoze ebintu ebirala. So mu kyo tukoze emirimu mingi, tuyambye district okulaba nti nno bakendeeza ku bulwadde obw'abantu, ate n'ekirala okuyamba district okulaba nti Nayikondo zaabwe zinene ezibadde zifudde zikola, ate ne tuteekawo structures ezibayambira ddala okukuuma enzizi zineeno. Kibayambako obutayongera ssente mu kuddaabiriza Nayikondo buli lwe zifa, kubanga obukiiko buno bukola, ate n'okusapootinga ne bamakanika abatereeza Nayikondo zineeno. Nabo tubataddemu amaanyi, tukoze MOU nabo batukolera, ate ne bakolera ne community. So project ng'eno etuyambako nnyo okutegeera ki omugaso community kyegwina okukola okukuuma amazzi nga mayonjo n'ebyobutonde okuba nga tebitabulwa, naki district kyerina okukola naddala mu kulaba nti obuweereza butuuka eri abantu, naki baddona kye balina okukola okulaba nga bafujirira ensimbi mu bino ebintu ebyobulamu n'amazzi n'obutonde. Kudakiika 20 mu nyezi ise ku ssaawa abo twogera ku wash nga bw'ogambye climate change. Abantu bano nga mu Water Aid mubitambuza bitya wamu era mbisomesa bitya abantu obuyonjo mu kukuuma amazzi nga mayonjo n'okulongoosa enzizi then n'okukuuma obutonde bw'ensi? Moderator, kiringanga lulimi na ddokooli tebyawukana, kubanga enkyukakyuka y'obudde buli lwetawaanya abantu ne batandika bo okugamba nti nno ebbugumu lingi oba enkuba etonnya nnyo, ate naffe ng'abaweereza mu nsonga z'obuyonjo n'amazzi tulina bingi nnyo bye tukaaba naffe ngaffe abantu.
nti buli enkuba we yeeyongera obungi waliwo ebintu ebimu ebyonooneka ate ebyonoona amazzi kaŋŋambe nga zisuwa zaabika kanzije katono nnyo yesebo 89.2 FM oli ku Manduso ampuliriza oli ku Manduso yavuka b'omulembe omutibwa eddakiika ziri 28 eziise ku ssaawa emu ya kawungezi kakutegeeza bannaffe aba Chapa Enterprises bakutegeeza nti bakuleetedde bakwanjulira sabuni yagenda okuleeta akamwenyumwenyo ku matama ayozwa ate nga wa muti yeegulidde erinnya ennaku zino Jama White washing bar soap atukuza engoye ate nga aweweeza engalo alina akawawa akalungi ate nga taggwerera mangu. Jama White bar soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente nseko buseko bwogerageranya ku bbeeyi endala. Ate sabuni gw'olina okunaaba anotaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap. Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo blueberry, Lanzo vanilla, raspberry, Lanzo ice cool, methyl ne Lanzo antibacterial. Genda ofune sabuni oyo ebintu bikwangwire. So sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. Mugezeeko togenda kwejjusa banafa ba MTN bakutegeeza nti gwate ayagala okunyumyamu ne family yo oyagala okubaako kyogiwa bakutegeeza bakulete kibayita MTN family bundle kakati kyokola kiri kimu genda mu simu yo nyiga *10*2*8# ogende ku my MTN app ogule bundle osharingeko ne banno ofune dakiika 13 ne GB 15 okitegedde MTN yebikoze nkutegeeza nti nyiga *2*8# okozese MTN app ebintu bikwangwire bulungi nnyo. MTN bakutegeeza nti amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Tabula Properties company etunda amayumba n'ettaka ate nze ettaka ery'ebyapa by'obwannannyini atukwanjulira estate zaffe nga Mwera phase 11 estate ku Hoima Road okuva ku milioni 17 Gobero Lutisi estate ku milioni 14 Baka Bulondo milioni 16 ku milioni 20 Nkowe milioni 18 ku milioni 25 Namusera milioni 3 kutoka ku milioni 40 Chikandwa milioni 15 kutoka ku milioni 18 Bombo milioni 15 kutoka ku milioni 17 Katende kutoka ku milioni 13 kutoka ku milioni 15 Amasanyalaze mwegali n'amazzi tubirina ebbeeyi yeye jamu nsawo atenga n'ekibanja mpola akirizibwa jangwe nansana ku masitoo osobola okwekwata ploti yo mu bwangu ddala okumanya ebisingawo kuba ku simu eno 070M 942 003 070M 05 banafu wa Tabula Properties. Kudakiika 28 zibula kwere sawa ebiri mu studios nina abakulu kuva mu kitongole kya Water Aid nsonga za buyonjo okubunyisa amazzi amayonjo okusomesa abantu baffe ku ndabire y'amazzi ate n'enkuuma y'obutonde bw'ensi nga bwe kutegeeza nti nina mukulu Kizito Charles mulina ate nina Bakyasenga Moses ne mukulu Bale Aloysius mulina mu studio tugenze mukumbulamu nga mukama wange Matovu Charles bali kyanyonyola ku Kizito Charles ngo kyanyonyola ku enkola ey'obutonde bw'ensi engeri gyekwataganamu n'amazzi gaffe gano getusomesaako amayonjo bumaliza ngende wa Bale Aloysius. Okay, neyanza nnyo ssebo nawe kugambye nti no amazzi singa gafuna okutabulwa oba gafuna okunyigirizibwa okuva mu bintu byonna ebikulukidde mu go naddala nga mukoko oyo byaleeta bitabula nnyo amazzi gaffe okuba nga si mayonjo. So omulamwa gwaffe nga Water Aid tetwagala kwongera bulwadde eri abantu nakuwa mirimu basawo twagala nnyo okuweereza amazzi amayonjo ate nga ga mutindo. So
tulaba nti n'embeera y'obudde bw'ebeera nga tekwasibwako mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa oba ennungi kiteteeganya nnyo obuweereza bwaffe nga water aid okuweereza abantu amazzi amayonjo. Ate n'ekirala twenyumiriza nnyo mulimu gunene kubanga buli kimu kye tukola tuyamba okutuukiriza obweyamo bwa gavumenti eri eggwanga oba amawanga gonna naddala ku nsonga ya sustainable development goal nti tuweereza obuyonjo ku mazzi mu sustainable development goal eya 6. Ate ku nsonga ya climate change tutunulira nnyo water resource management era tubeera na activities ng'ezo kwekuuma nga omuntu ali muyonjo mu buyonjo naddala hygiene behavior naddala kumpi n'oluzaawo tulabe nti nno ebintu bye tukola ng'abantu ate tebiteteeganya buyonjo bw'amazzi ate tebyonoona butonde bwansi okulaba nti obutonde bwansi ate buyinza okutuleetera kiri ekizibu kye njogeddeko nga ntandika. So byonna bitambulira wamu tetusobola gamba nti no wash tusobola okujawula ku climate change. So twagala okwadressinga issues eziri mu climate change nga ate bwe tuba tuzadressinze wash ebeera ng'eri protected nga amazzi ge tuweereza ebyobuyonjo bye tuweereza biri resilient ku climate change nga bisobola okusupportinga obulamu bw'abantu n'ebyenfuna byabwe bireme okusasika. Wabalija kuchika 25 njala genda wa mkamange Bale Aloysius atwale by'amazzi mu district ye Kalungu. Project ene student ya district yo nadda ku nsonga y'obuyonjo n'amazzi atobolyawo n'obutonde bw'ensi. Okusookera ddala katusookere ku nsonga y'amazzi. Bulijjo ffe nga district tubadde tuteekamu amaanyi okukola enzizi zino. Naye nga ffe olw'okuba nti essente tuba na nsaamusaamu ffe tugenda tugaba kye twandiise package ejjudde nga water aid ne SCIF we bazze ne bakola ki ne bakola. Abantu bano we bajja ne baddaabiriza oluzzi bagenda mu maaso ku kyalo ekyo ne batendeka abantu enkola ezaki ez'obuyonjo okulaba nga bakola ki nga bafuna amazzi gano amayonjo ate gakola ki tegakyafuwala mu kkubo lyagatutte ewaka engeri y'ogaterekamu byonna ebyo. Then ate bakubiriza nnyo n'abantu okulaba nga buli maka gayinamu kaabuyonjo. Ekyo nno kibadde kizibu mu bitundu byaffe ebimu abantu gye batannaba kubeera nnyo balabufu. So tuyambiddwa nti kati buli maka osanga basimye kaabuyonjo ate nga bagikoze ki bagitaddewo. Ensonga endala ku nsonga ya obutonde bw'ensi batudduukiridde nnyo kubanga bulijjo tutema emiti abantu bafumba amazzi naye water aid bakebera amazzi gano buli luvannyuma lwa myezi 2 ne makinga nti amazzi gano gatukangana n'omutindo okukola ki okunyoba nga tegakoze eki nga tegasose kufumbibwako. So kino kiyambye okutaasa ebibira byaffe mu kitundu kyaffe. Abantu bakyatema miti genda kufumba ate ngenda kufumba amazzi obaki nga bw'ogajje ku luzzi kasito gatereka bulungi mu bidomola nga biyonjo nga kyamanu yatukubiriza yatugambye nti abantu ennaku zino ebidomola bikola ki babiyonja bulungi. So twesanze nga obutonde bw'ensi bweyongedde n'ebyalo ebimu bibadde bitutte ekiseera nga tebirina ki mazzi. Musanga ekyalo nga tekikima mu kyalo ekikola ki ekirinaanyeewo naye n'enkola yaabwe twesanze nga ebyalo bye twalemererwa okuteekamu ate batukwatiddeko kitegeeza nti omulanga gwa gavumenti ogwa $4 tuba tugukola ki tugusemberera ogw'okulaba nga buli kyalo kirimu ki oluzzi olwakimibwa amazzi. Sofa bakaddabiza boreholes n'ameka mu Kalungu district. Kalungu tuli mu 24 bamazeemu bbanga ki aba SCIF bakamalamu omwaka gumu n'ekitundu. Mulimu zibazimbanga zaabwe bazeetandikiddeko babaddaabiriza buddabiriza ezaayo nno enkola gye basoose okujja nayo kubanga kati bwe bajja mu kitundu basooka ne bakisoma bajja ne basoma nga tulina nnyingi nnyo ezitakola kati ne bagamba mufo kyogenda wosanze etakola ate osimewo empya kati tusooke tuddaabirize zino enkadde ezo mbadde mutaddaabiriza ate otumala kubanga projekiti yaabwe tugenda kumala nayo emyaka 10. Mukalungu ngena kumalamu myaka 10. Mwaba wachi. Myaka 10 bali Kalungu. Myaka 10 nga tuli nabo nga tukola wamu. So ku nsonga eyo
amazzi tugenda kulabira ddala nga tukola ki nga tugafuna ate nene enkola gye baleesemu eyokwongera ku maanyi nayikonde eno ne bapampingisa sola amaanyi ag'obutonde then amazzi ne bagatuusa ow'omuntu oba okwongera okubakola ki okubasemberera kubanga ekimu ku biruubirirwa byaffe nga gavumenti tugamba nti abantu bandatakatambula lugendo lusukka kilomita emu okutuuka ku ki okufuna amazzi so kati baleetamu system ezo ezitambuza amazzi okutuuka mu bantu okubalinaana nga bakozesa pampu ezikozesa amaanyi g'obutonde kiba kikoze ki amaanyi g'enjuba kiba kituyambidde ddala okulaba nga tutuukirira ku bigendererwa bya gavumenti 224. Mukama wange Kizito mulowooza eno Kampala gye tuwangaalira tiwali beetaaga bwezawo mu kubanga bw'otunuulira Kalungu gye muli naawe walla w'oyogera byalo naye ate obalukawo endwadde kolera luddawa zitandikira eno waffe mu kibuga Kampala tulowooze nti eno mulowooza nti tuli seefu naye nga situli seefu titubulamu naffe mu isomero egy'okusoma ku ngeri y'okukuma amazzi nga mayonjo ne tugateekamu nga biyonjo okusukako ne ku kyalo gye muli eyo. Mukama wange neeyanziza nga WaterAid tulina projects nyingi ez'enjawulo era ne mu Kampala wale tulinawo projects tutambula ne tutalaga ebyalo ebimu magombolola agamu tutuuseeyo era tukyakolera ddala tetuli wokka nti tuli Kalungu oba Lyantonde ne Sembabule eyo gye tujja naye ne mu Kampala waneno wetuli tuli mu Mbale tuli Busia tuli Fort Tororo kwegamba eggwanga lyonna kyenkana tuli talaazi naye gye tunanaba kutuuka tusuubira nga Mukama akyatukwatiriddeko tujja tuuka naye n'ekirala kyenjagala okugamba mukulu moderator kiri nti WaterAid ngaffe tetujja ne tutula butuuza ne tugamba tugenda waneeno nedda nga bwe gavumenti ino tukolagana ne gavumenti ne tukola survey tutuula nabo ne batubuulira obuzibu buli luddawa eyo gye tugenda be batugaidinga tuyita mu local government oluusi ne tuyitira ne mu ministries kubanga ministries zina data zineeno atuwa data oyo ne tumwanalyze nga tugamba obuzibu buli waneeno ne tukkiriziganya wamu ne tugenda ne tukola wamu abakalungu minister w'amazzi n'obutonde akati oba yalobinga emyaka 10 gino oba yali nteekateeka ya WaterAid mukisa wajja buzi ye gyali omwaludde omuwuliza talina mutawaana kale ku dakiika ziri 19 ezibulokera essaawa 2 tukyalina bannaffe ba WaterAid ekitongole kino ekivunanyizibwa kubunyisa amazzi n'okusomesa abantu baffe ku nkuma y'obutonde n'amazzi amayonjo eno kikendeeza gwe ng'omuntu ensimbi zibandisasanyiza okutwala mu ddwaliro nti obulwadde olw'obukyafu bwojje mu mazzi akati bogenda zikozesa nga kuwa omwana school fees agenda asome okumugulya ku nva ennungi alyeko ogula akagoye naawe yambaleko bulungi ekyo nno kikulu nnyo amazzi gano gasevinga ebintu bingi nnyo kubanga tugateeka mu lubuto lwaffe mwennyini akati bwe gaba makyafu nga mulimu obuwuka kitegeeza tugenda kulumbibwa endwadde tulwale tusibe ku bitanda abaana tebagenda kusoma ekyo kitukosese ddala. Mukama wange Bale yesebo ogambye nti bukyanga bajja mu kitundu kyaffe ekyekalungu sofa obuyonjo bweyongedde n'obutonde bw'ensi bwongedde okuumibwa mubasomesa buli ddi abantu ku nsonga y'obuyonjo? Abantu bano tubasomesa ku buli mutendera gwe tutuukako wano nga tetunnakanika tujja ne tufoominga ne tukutondawo obwo obukiiko ne tubatendeka ku ngeri y'obukiiko gye busobola okubeerawo akaseera kaki akawanvu nga bukola ki bukuuma oluzzi n'okukola ki n'okulaba nga lusigala lukola bulungi then olumala okukolebwa nera nga tuleese nga batandise odukozesa twongera okutraininga akakiiko kano okulaba nga kakola ki nga kakwata bulungi oluzzi lukoze ki letuddaabiriza then abatuuze awo tandika bakolamu omulimo okulaba nga tubasomesa ku by'obuyonjo okuviira ddala ewaka kyetugambye kiri nti tubakubiriza n'okukola kino okusimazika buyonjo abataziina okuzimba obutandaalo okubeera wakanga waki
nga wayonjo ne tubakubiriza okuuta ebidomola ebyo nabe nagibeera misomo gyaki yaffe ate tuvaayo mu kitundu olw'okuba nti oluzzi lukola ne tulekera okukola ki so buli kaseera oli luvannyuma lwa mwezi nga gumu ebiri tubeera tuyitayo nga twongera okukola ki okubatendeka naye nga n'okusingira ddala twabakozeemu kitwandiise ebibiina kati mugundi mubiina ebyo twongera buli kaseera okukola ki okubatendeka ku ngeri ez'obuyonjo okukumamu obutonde bw'ensi byonna okulaba nga bakola ki baganyulwamu omuntu akuuta tekidomola because ewaffe eyo twakuutanga ebidomola naye ng'okuuta kungulu kate nga munda obucaafu busigalamu ng'oli bwakira kungulaga nti kidomola kya gundi kinyiri kya Sendege naye omuntu alina kikuusa kimunda okutukula obulungi akasate obucaafu buweddemu sebo omuntu toyambisa ku sedero abalina sedero sedero nsuula munda mu kidomola oteekamu amayinja nonyeenya n'otuulamu akatundu ka sabbuuni n'osinyeenya nnyo n'osuukunda enkondo eriyo nayo neebekutte mu kidomola nesobola okuvaamu ekyo bw'okimala n'osooka okwata akantu aba akakutiya funa ekutiya ebikadde kano n'okuuta ku ngulu ekitukula bulungi naye singa okuuta ku ngulu okutukula nga munda tokuuseemu era obanga atakuuse kuba ekyafu buli munda mu kidomola kitufeeyo nnyo okuuta munda okusinga ku ngulu nako tufa okukuutako okusinga munda kanzije katono nnyo kanzije oli ku Manduso tusumulula kayi Manduso yavubuka omulimu butebe kwoli ku dakiika 13 zibula okukwera essaawa 2 ne banafu ba Water Aid twogera ku nsonga z'amazzi n'obuyonjo kuva mu district yo Kalungu wewe tusimbye amakanda betuleese olunaku lwaleero nja kusaba ojja kutwita ku simu yaffe ayagala okubaako kyobuzibwa kiwabula ku nooti 4 3 nooti 30 0 3 0030 ne 03 3 892 kasobola okutegeezebwa naffe aba Ryan Air Cargo abakugu mu kuteeka emigugu okuva China, Turkey ne Dubai ejja group age ne Ssekinomu nga tukozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Tukuguliza ebintu okuva mu katale, tukunoonyeza akatale k'ebintu by'oyagala okugula. Tukutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hotel, n'okuva ku hotel okutuuka ku kisaawe okwonga kw'ossa okutambuza mu butale obw'enjawulo. Tukufuna invitation letter era nga tusobola okuguliza tiketi otegedde. Tulina n'abakuvunulira oluchina tutya ngo tumanyi luchina bajja kuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale. Atuweereze ssente eri oyo gw'oyagala okugulako ebintu ku bwereere okitegedde. Kati nno omusuubuzi tweyune onyumirwe empeereza yaffe etasangika. Tusangibwawo ku BBC Building room number 412 room number 4 opposite oba tutunulira mu Bank of Africa Nabugabo Street oba ku 070 M52 331 oba ku 076 299 885 banafa ba Ryan Air Cargo banafa ba Fronto Forex Bureau yino nnezo kuonye nako Fronto nabajita Pronto Forex Bureau Pronto Forex Bureau kati gwe musuubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo jangu ku Pronto Forex Bureau tuguze forex ku bei ennungi ate tukubonye ebicupuli. Oyagala kuweereza ssente bunaayira oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru wa Uganda weeyune Pronto Forex Bureau. Pronto Forex Bureau tusangibwa ku Kabana Complex Kawuku ngodda Entebbe okuliraana Centenary Bank. Esimu 0758 453 589 oba ku note 772 453 589 ebanafu aba Pronto Forex Bureau. Note 4 3 note 3 note kanfune ondula kyagamba hala mukadde wange sebo nkolamusizaako sebo nkolamusiza sebo erinnya lyange nze Sebunje Umaru mwampangala mu kibuga ky'omulodi sanga ya Jeria Sirukwage nava mu kibiina kya Democratic Party. Sebo abasomesa abo boleese tubalamusizza nga bannarubaga ne bannayuganda. Sebo nze ni musajja munnakalungu yadde ndi eno mu kibuga. Naye olwaleero agenze n'agamba nti tusimye nnyo enzizi atuzireese ku byalo. Naye Sebo ewaffe ekitosi
sirabangayo oluziyadde n'olumu ngenzeeyo naye mukama kati nga ogamye n'ekitebe kiri awo ze mbadde nkusaba nga woogamye nti oli risaacha mulungi ogende nawe otuyambe kubanga waliwo amasomero awo ninga badde galakinga bowahozi galakinga ezinga mutufu agenda okukima amazzi agajja wala n'abaana bagajja wala kati ekyo nkireetamu effect otubuzeeko kanfuna omulala hala kadde wange sebo sajjawo Saalongo Ssetumba Sebo ne mu district y'e Mukono omugomola y'Ekyampisi omulukantonto okyaliyo ye ndi munnange olumbe lungaaya era ndi wansi wano naye mbawuliriza abakulu abo mbawuliriza nnyo era ne mbeebaza okutunnyonnyola naye ne waffe tunaafuna busobozi ki abo abakulu okutuukako olw'ensonga eno amazzi abamu gatuli wala tukozesa taapu lusizimala ennaku nga 3 4 5 nga tetuwadde mazzi tugenza okuwulira abo nga gye bali abo kaakati nga twagala okubafuna ffe tukola tutya ssebo abeeno bantangazeemukaawo webale nnyo ensonga yeetuuse bulungi nnyo hala sebo sebo webale kuweereza sebo nawe bali kuwuliza sebo Meja Umaru owebugoloobi omuduumizi sebo salaamu aleikum salaamu warahmatullah yebale sebo nze kanjogere gwe toyogedde kubanga oli waffe Butambala toyogeredde ago ewaffe amasomero tomanyi kyewaffe Butambala teri mazzi tunywa nante era mbadde mbasaba basebo oluva mu studio awo kubanga mwami Museveni nawudde bagenda tuwa sente zireeta amazzi ate nazigabaatinga naziwaba amakolero nze nkusabe waffe Butambala okuva ekyerima eggomba awo nga tebawali mazzi ga nayikondo malungi mbadde mbasaba mukwatagane n'ab'e Butambala ba MP bamuwanga Kivumbi bamwami gundi bano bafa ab'e Butambala mutwaleyo amazzi e Butambala tetulina ttondo lya tuzzi ddungi tunywa nante amazzi Meja Umaru amasomero owagira kibiina ki kati ennaku zino ennaku zino ndi ku lubalaza mwami Museveni yangoba naye ng'ate ab'NUP mulimu tomanyi nti NUP mulimu abantu bange kati nga Kabalya nga musajja wange Kayonjo Fred kwega mulimu abantu bange era b'omanyi ate mu gundi mwena alemuna sikaza mu Luhindi bugoloobi wano ne musajja wange nga bw'omanyi embeera naye kati ndi ku lubalaza obudde buno ensonga yetuuse naye kamalirize bweti nga mbagamba tunakola n'omutabani kubanga n'omutabani waali Jeno Muhoozi naye tunakola anti Meja Umaru hala munaffe sebo ogamba otya muganda wange sebo ndi bulungi ogamba otya munnange nze Musoyiro ndi Kitunga wano Muzirimu era mutukoze bulungi okwogera ku mbeera y'amasomero era ffe ng'ab'ekitunga eno mu Kyesiiga twasazeewo ng'ennaku z'omwezi 28 twekolemu omulimu bonna abasomerako mu Kitunga Muzirimu primary school tusobole okusonda ssente kubanga tunalinda gavumenti okutuyamba ebintu biganye essomero ligenda kukuba abaana kati gwe buli muntu ali eyo ng'asomerako Kitunga Muzirimu primary school Kyesiiga ategedde kitubaddeko sirowooza tuli ku nsonga y'amazzi banaffe ba water aid hala Joli owekitiibwa siriwa kitiibwa siriwa kitiibwa nze Siriwa Muhammad yenze munagomba Mukwaya Gerard ndi wano Kavule stage ekirinnya naye ebintu bya bbeewo mbiwulidde ebintu birungi naye eri waffe Gomba eyo gye Butanga butuufu tuwulira biwulire abantu amazzi banyaga bidiba ga nnyanja simanyi omuntu okola otya okufuna ku mazzi ng'ago amayonjo kuba waffe n'amazzi ga taapu tegaliiyo mwatubereza webale nnyo ssebo ensonga yetuuse bulungi nnyo simu zikyaya captive hala bana Sendegeya ayisebo sebale kuweereza bale kuwuliza ssebo oyogeresa ddala konyenje nga bulijjo abakulu abo balamusizza naye nze mbadde ngamba nti ensonga eyo ey'amazzi lwaki tebagira nyina nze we nalaba nga badde tanka ne bagiteekawo newebeera nga obudde buzibu nnyo ng'omusana gwe tubaddemu obanga obudde ne ku musana naye nga abaliwo basobola okwetaaga amazzi nga bagafuna mu budde naye ekizibu kye tulina mu gavumenti yaffe n'abantu abalimu bo bavaayo sizoni baboneka bubonesi ne bajja ne batunnyonnyola ate nga batunnyonnyola nabo bennyini balinganga bye babagambye obugambi ebiri ku bapula ebiwandiike singa bajja nga balinako kye batugamba nti kino kyakoleddwa bwe kiti mu kifo bwe kiti naffe ne tumanya nti newaffe waffe ne Kalungu ne tumanya naffe tulina tutandikira
okufuna ku nsonga gye bakoze oba eggomba oba gye bakozeewa naye bo ebajja babalenya ensonga yetuuse bulungi nnyo ku dakiika 5 ezisobola okukwera essaawa ezisobola okukwera essaawa 2 ndowooza kanjira nkoma kwabo abakubi b'amasimu bwenafuna akadde ojja kwongera okuyita ku nooti nyemunya 34 noti 3 noti naye ku byempulidde buli omu yeeyagaliza buli omu ayagala ku lobinga wowe bawota edi ndowooza ensonga mugifunye bulungi buli omu ayagala kumutwalira amazzi kikizibu ky'amazzi kiri mu Uganda yonna tekiri Kalungu Sisemba Buleesi Lyantonde si Kampala wonna abantu beetaaga obuweereza obulungi bw'amazzi omuzira ogwo mukama wange Kizito Charles neyanza nnyo mukulu Sendegeya puliddeko mukulu avudde Kitosi mu Kalungu mukulu Sebo njagala okukakasa nti Kitosi y'emu ku kyalo kye tugenda okukola mu Kalungu so teweeraliikirira tulinayo nayikondo ze tugenda okukola mukulu ow'emukono mpulidde Bukolooto ne Gomba ebibuuzo byabwe bye bimu ku nsonga z'okufuna amazzi nga bwe twayogeddeko alia mukulu moderator oba n'abatuwuliriza nti nga WaterAid tetugamba ffe wano we tulonze we tugenda okukola tutera okuweereza tutuusa obuweereza nga tusinziira ku bwetaavu obuliwo kati nga ab'emukono Gomba bwe mwogedde oba bwe mwanjadde ensonga zineno nti nne wammwe mwetaagayo mulina obwetaavu tugenda kutuula n'aba ministry n'abakulu abalala tusooke tukola analysis tulabe nga tunoonya abantu abayinza otuyambako okutuusa obuweereza gye muli naye nga bwe mbagambye kiri nti tukola analysis ne tubuulirwa wa obwetaavu we buli ne tugenda ne tukola okusinziira ku ssente ze tuliko ze tulina ne tulyoka tutuusa obuweereza ku bantu abo obulungi mukulu Sagala agenze n'ayogera ku nsonga ya tanka Sanala kituufu tukola ku motorized nga bw'omukulu bale bwe yayogedde nti tupampinga amazzi tugateeka mu tanka ne tugabunyisa ebyalo oba ebitundu ebimu okendeeza ku ngendo z'abantu ze batambula okutuuka ku luzzi bino tubikola naye ate abadde ayogera ddala twagala kumanya wo gye mukoze kituufu mu Kalungu tuli mu Lwabenge tuli mu Bukulula tuli mu Kyamuliibwa ate ku project eno gye yagaziyeemu tuli mu Kyamuliibwa Town Council n'Ekyamuliibwa Sub County twayingiddeko Kalungu so tugaziyiza omulimu guno eno nga mukulu bale bwe yayogedde nayikondo katuzongedde zigenda kubeera 36 so kwabiri mwenyaza abadde amanyi tuwongeddeko endala okugaziya ku mulimu tulabe nga buli muntu at least mu Kalungu afuna amazzi amayonjo n'obulamu bwe obweyagaza ng'asigadde nabwo etaata webale nnyo kyaiba unakyongerako mukamange sebo nebaza abasikivu yesewo omulimu gwe batukozeemu kati nze mbenyumirizaamu nnyo okusinziira ku mbeera nga bwenjiraba mu bantu bange era bweri batuwadde emisomo batuyambye abantu beeyongedde okuba abayonjo olw'ensonga ewange wennyini Emabaale omuntu ne bw'aba agenda ku luzzi lulala bw'atunuulira munne olinamulaba olagawa mpozi nga togenda Mabaale singa aba n'ekidomola ekiddugala oli amutunuulira butunuulizi namuga nti ogenda gajja wantu mpozi nga togenda Mabaale kati mbeebaza olwa omulimu gwe batukozeemu nti abantu beeyongedde okuba abayonjo okusinziira ku ekyo kyebongedde okutusomesa era nenyongera okukubiriza abantu ku kyalo ky'Emabaale Kasebwera Kasambu n'Ekiragga n'ebyalo byonna ebiriranyeewo n'abalala bonna abalina enziza okweyongera obuyonjo okuuta ebidomola ebikima amazzi n'okuuta ebyo byennyini bye baterekamu amazzi webali nnyo webali eddala mukama wange sebo fenno kyensinza okuzuula mu simu ezikubiddwa abeekalungu twandibadde twesunako kubanga neera nkuutira abantu beekalungu bonna okwongera okwata obulungi ebyo
ebigenda okukola ki ebiri mu kutuweebwa n'ebirala ebijja mu ki mu maaso tusobole okuyambibwa kubanga amazzi kizibu kya buli kitundu naye olaba abantu bano nga bazze n'akasente batuyambeko bye batuwadde tubikuume tubikwate butiribiri bisobole okutuyambira ddala akaseera kaki akawanvu. Okay, webale nnyo bali ddala tata Jubileewo nze Master Ivan ekyotera ku St Rita tuva mu tour era taxi number UBJ lwenda nkaga munya B etumbudde Manduso. Okay, bandabire nnyo nsamuvuge bulungi era mutuuke mirembe nnyo bali kuliza Manduso yabavubuka ab'omulembe omutebi JB Nakasozi ow'amawulire wa Nabingo Parish. Tuli ku Manduso tuwuliriza ensonga z'amazzi n'obutonde. Okay, we bali kuwuliriza nja kusomera ku message nga bbiri wano tulabe. Okay. Kali mukama wange nsaba obako bumba ku nsonga yaffe eno eya water aid amazzi amayonjo. Simanyi mwine ekipya kyemuleeta mugenda kwongeramu ki era mwandyagadde bantu kubategeeza bubaka kinga tumaliriza mukama wange. Neyanza nnyo omukulu moderator. Nze njagala okutuusa okwebaza eri bannamikago be tukola nabo oba ba partners be tukola nabo aba Kalungu ne Lyantonde okutuwa omukisa okukola mu district yamu ne ba politicians ne minister owa state ku nsonga y'amazzi okutuwa omukisa n'otukkiririza mu tutambula naye mu buli nsonga tubeera naye ajja ne ku kyalo n'ayogera n'abantu kwegamba support eyo tugyebaliza ddala. Twagala nnyo era okwebaza abantu betukola nabo nga ba health assistants betukola nabo ku sub counties ba CD obakoze omulimu gw'amaanyi okubunyisa enjiri y'obuyonjo. Si kyangu kubanga embeera z'abantu okukyusa kiki kye bamanyi okuteeka ku ekyo ekirungi sekiba kyangu. So tubeebaza omulimu gwe mukoze obuteetirira okulaba nga mutuusa obuweereza buno eri abantu. Nga water aid tulina ngombe egamba nti no wash buvunaanyizibwa bwa buli muntu, is everyone's responsibility. Oba oyagala okuba n'obulamu obulungi ensonga z'amazzi obuyonjo bibeere bya mwanjo nnyo eri obulamu bwo okulaba nti obikuumira ddala okulaba nga obulamu bwo bukyuka n'ebyenfunayo okutereera. So tukuumye omulango ogwo, tukuume amazzi gaffe nga mayonjo ate tweyunira amazzi amayonjo. Tetugenda mazzi makyafu kubanga amazzi amakyafu ge gavuddeko endwadde ze tusaasaanyizzaako obutitimbe bw'essente. Offices zaffe tulina offices 2 regional offices, waliwo ey'e Kampala ekwata central yonna nga tuli Kololo kumpi ne Interpol oba ku Rashida Towers level 4. Ya region ya Eastern tuli Mbale nga tutuula ku kizimbe kya NSSF Plaza. Webale nnyo ssebo. Buli mwatu bireyo omuntu omu mukama kyama ntubirayo omuntu omu tumalirize. Tumira mukyala wange oweka nsebo atumbudde Fausta Nambiru mundabire nnyo. Okay. Mpozi nakalala ssebo nkubiriza abantu bange ku kyalo abantu abakozesa oluziro emabaale bakkirize akasente akasoloozebwa okuuma oluzi bakaweeyo nga tebeeganya bakaweeyo nga tebayomba kuba keekamu akakuuma oluzi bana batukwatirako ekiseera kimanyi kijja kutuuka babe nga batutadde naye singa tusiŋŋanibwa n'akasente kaffe nga kali mu nsawo oluzi lwaffe tujja kusigala nga weeruli era tulukozese. Webale nnyo mukama Mpale Aloysius. Kansooke ntumireko ku bakozi bannaffe bwe tukola nabo e Kalungu mwebale nnyo okutuyamba mu kukola emirimu. Nsembyeyo bazadde bange ndowooza wekitiibwa engineer Bale Ronald Mugera Masaka ne mukyala we Sara Mugera omutima tuli bayanja batumiddeko nnyo. Okay, sawa. Mukama wange oli tatumidde mutumire kale mutumize tumira yona tugende mukama wange kale biwede. Nze njagala kwebaza Skif okututeekamu ssente zineeno n'okutulaba nga tutumbula ebyobuyonjo. So
kiba kya buli az'amaanyi akusituddeko okumufuuyira enfuufu okumukubira enfuufu ddala so tubeebaza era tebajjanga okwo obwetaavu kyali bungi n'emukono bakyatwetaaga yes era kambalekera akayimba ka Pewosa ka Mount St Henry's High School Mukono katwali mu kiddako tujja tinema nafu wa Pewosa tova ku Manduso nkomawo Kuliriza nkwaniriza nnyo Commandos yavuka ab'omulembe omutebe dakiika ziri 18 ezise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero naku z'omwezi 12 mwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 tugguse na taate mu kitundu kyaffe kino ekya Pewosa twogera ku nsonga za nkulaakulana bya bulimi era nga bwe nkutegeeza ntubadde Masaka nga tutongoza mwoleso gwaffe ogwa Pewosa mwaka 2024 abalimi besunzo omwoleso abalimi balimi mwanyi abalimi bakungudde bali ensanyu singa abantu batufuwa sente awo mbadde ne Munabudulu Kenge Sharif abalimi ngakuwa sente gati alhamdulillah kirime kyabaze mwanyi terimba Katikkiro Mukumadamula Charles Peter Mayiga ebibala bitandise okulabikako abantu bafunye kasente bali nnyo mwenna muje tuwolese kuvangina kuzo mwezi 4 ofanya kuzo mwezi 9 mwezi ogw'omwenda tugenda kubeera ku mboga essaza Buddu amatooke abantu balina amatuuke ali kulayisi kati kitegeeza ki tulimye twagadde okulima so akadde kano akapewosa tukafissawo okwongera okufuna abakugu netukubaganya ku birozo netwogerako ku nsonga zaffe esobola okutujja mu bwavu ku nsonga ya Pewosa bwegasa obwo obuyamba omuntu wa bulijjo okuva mu bwavu nafuna kasente mu nsawo kale bw'owulira akayimba aka Pewosa akayimba kayita Pewosa banafu ba Kennedy SS batuimbira akayimba kaffe aka Pewosa mukama wange nina mu studios mukama wange mukulu kisomese Benon bayindudde omulabako naye mulabako nanga bamanyira abalimi anyirira okuva mu Hope Organic Limited Hope tukitegeeza suubi lyennyini Hope Organic Limited yes sir so ubane suubi yes sir organic ebintu byaffe ebyobutonde buza kutuliza sebo abatuuliriza mbalamusizaako nnyo nze Kisomose Benon omulimisa okuviira ddala awo wennyini mu Hope Organic mbaagaliza programu eno ennungi obanyo tugenda kwogera ku kirime kyaffe ekyennyanya tugenda kwogera ku nnyanya eyitibwa Victor F1 ennyaanya eno tewotoka kituufu egumira embeera y'obudde bwe kiri ate era newobogi 6 zenva ziwooma bwe kiri sebo aye ne mu senta makungula nungi ddala bwe kiri lwakuba ennaku zino zakiriddemu ennyaanya zaze mu 35 ziba zikiridde ennyaanya 35 ply eba ekkiridde baba batandise okukaaba nalo tubulye ku Victor F1 yebeera etya neyanza nnyo sebo mwami Sendegeya ate era nammwe abatuuliriza mbalamusizaako nate Kisomose Benoni aviira ddala awo wennyini ku Hope Organic tuli mu maaso ga Bulange nno wano ku kizimbe ky'abefumba awo wennyini ku mbuga y'abataka wetutudde ate era mbategeezaako nti gwe abaayagala okubaako byonna by'oyagala okumanya ku nnyaanya eno sebo weeri era nsimbe ku ofiisi yaffe eyo wennyini wetudde era n'omukisa ogwo tuguteekawo okubanga tusobola okuyigiririzaako abantu obebbeeyi tujogerya ku mpewo ebbeeyi terina mutawaana kubanga kukoola baka 36 naye nga esobola okusimba amakkati ga yiika negateeka wali n'okusobyamu so nga ate eyo tetuyita 10 gram erimu ensigo 2500 era nga naye esobola okusimba wakiri 1/4 oluusi esobola n'okuweza esobola okuweza 1/3 nga osobola okusimba yiika era nga buli kasigo koolabaako ak'ennyaanya singa ennyaanya eba evuddemu n'ogirabirira bulungi paka kutuuka mu makungula eba esobola okuwa ennyaanya tugamba ebibala by'ennyaanya ekikola ekimu kuwa ennyaanya 3 n'okusoba so
ennaku nkaaga ennyaanya eyo zeekulira nga zigeze mu size yazo entuufu yesebo nga zigeze ndabako biomix fertilizer ndabako Nutri-Power yes ebintu ebyo byonna bikozesebwa ku nnyaanya byonna mbikutadde mu maaso gaege naye nga ngezaako okugamba nti tosobola kulima nnyaanya n'ogiwangula kugifuna nga tolina ebyo ate nga buli mutendera gwetaaga ekintu ekyenjawulo kubanga kati oyogedde ku biomix fertilizer tumutunuulidde nga biomix fertilizer tolina ngeri ki gy'oyinza muteekako nga ennyaanya eno olwedde emaze okubala tuba tetuteekako eri Nutri-Power kiba kitegeeza nti ebisigadde byonna bisobola okuba nga birungi naye bisobola okuba nga si birungi singa oba tomanyi mitendera ki gy'oliisa kubanga kiringa omwana nti omwana waaba muto tebamutandikiza ku mmere ezitowa bamutandikiza ku eyo gy'olaba nti oba oliawo egonda ate ng'ezimba omubiri ate kati bw'atandika okusuumukamu era akyusiza ku bika by'emmere so nemukulima tugamba nti abalimi bano baba batandise bulungi nekalimbwe kubanga twakinoganyako dda nti oba onaalima ennyaanya eno gifunemu amagoba olina okulima ennyaanya eno nga naye kalimbwe wamuteekamu dda waakiri ennaku 21 emabega nga muteeka dda mu kinye ogenda okuyiwa bed wogenda ngamba wogenda okugisimba in fact enkola ennungi tugamba nti omuntu yali badde asimba ennyaanya eno sorry yali badde ateekamu maniwa ennyaanya weegenda okusimbulizibwa wagenda okugisimba yali badde ateekamu maniwa essabbiiti 3 emabega maniwa ono asobola okutabagana bulungi n'ettaka 89.2 FM. Oli ku Manduso yavuka b'omulembe Mutebi dakiika ziri 27 yise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero banafu ba Conversion Feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'ennyama mwenna ndi bakuletedde akalungo aka Intraco concentrate kakati akalungo kano katabula mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu calcium ayamba okugumya amagumba kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi ennyo kino kiyamba okukuuma ekyumba kyaffe nga kikalu buli kiseera enkoko eridde emmere omuli akalungo kana ka Intraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde enkoko we zirya emmere omuli ekirungo kino ekya Intraco ekirungo kino bakutegeeza nti ekula ku speed ate nga zikulira wamu era ziba zizitowa kyekimu enkoko eziridde ku mmere omuli akalungo kano aka Intraco mu wiiki 5 ziba zizitowa okusukka kilo 2 Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe wali ku Proton Coronation Road Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetulula eggwanga lyonna oba ku note 782 208 208 oba ku note 7 792 note mukaganya banafu ba Conversion Feeds katukutegeeza banafu mulimi abaga nti omulimu gw'okulima oba gw'omulimi n'obulunzi gulimu ebisomooza bingi nnyo okugeza nga embeera y'obudde embi omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ebiyinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo kakati okwewola ssente mu bbanka nno n'oziteeka mulimi ate n'obulunzi naye olw'ebizibu ebiteebereka ssente ezo ne zifa ttogge ebizibu bino byonna n'ebirala bingi bisobola okuvuunukibwa singa ofuna insurance y'ebyobulimi n'obulunzi agricultural insurance gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi bwe bayinza okuyita okufuna insurance eno mu bwangu ddala tuukirya insurance company yonna ekuli okumpi weebuuze ku nkola ya agricultural insurance osobola okukola okusalawo okutuufu obubaka buno bukutuusibwako banafu ba Insurance Training College of Uganda webale nnyo ndine
mwami Kisomose Benoni mulimi twogera ku nnyanya yaffe ya Victor F1 ennyanya eno egumira embeera y'obudde ate nga tewotoka. Tubadde tugende mukumulamu ng'okyatubulya nti omuntu wagenda okuteeka ennyanya ng'agisimbuliza nabadde asobola ayiwamu ekigimusa okumala weeks 3 nateekamu kikolo kya nnyanya. Lwaki mukama wange? Ekintu ekyo nabadde nkyogeddeko dda nti omanyi ekigimusa kino okusingira ddala ngeri gye tukozesa ebigimusa ebyannakavundira bitwalamu akaseera okubanga bisobola okutabagana obulungi n'ettaka. Kakati akakodyo kali kamu okwewala ensonga ze bayita nti kalimbo yayokyezza ekirime simanyi kino kyagaanya okuvaamu obulungi. Kati bwe tuba twogera ku maniwa omulungi asinga okuba omulungi twogera ku maniwa kubayita ow'enkoko. Kati maniwa oyo bw'omuteekamu kwolwo olunaku lw'osimbye oba mu nnaku nga 2 nga okyojje nga oyagala okusimba kiba kitegeeza nti ebirime bino oba endokwa zino z'omaze okusimba ziba zijja kuwottoka, ziba zijja kubabuka panga kalimbo ono abeeramu ebbugumo olw'obuwuka obwo obubaamu bw'otalaba na maaso go nti buba buzaala ate nga bufa kyekireetawo eyo ebbugumo lyolaba. So ebbugumo eryo lisobola okuba nga ligenda likendeera mu sabbiiti nga 3 wakiri baliweddemu kyovola nti kubiriza omuyo mulimi w'ennyaanya tiwalibadde maniwa oyo omuteeka mu sabbiiti 3 emabega n'olyoka otandika okukola ki okusiga. In fact akakodyo kalibadde bwe kati mwami Sendegea nti ng'onaateekateeka okusimba okukola bed oba okukola endokwa oba bedi y'ennyaanya yes waalibadde osooka kuteeka maniwa mu nnimiro. Maniwa bw'omala omuteekamu then oluvannyuma tandika okole nursery bed ke kakodyo akatuufu. By the time endokwa eno weebeerera nga etuuse okusimbulizibwa ne maniwa aba yawola dda era ng'ali fit okubanga asobola okuba ng'agabirira ebirungo zino ennyaanya ezikola ki oteekamu maniwa ne wayitawo nga weeks 3 yes n'olyoka osimba oteekamu bed no ngambye akakodyo akatuufu singa nteekamu maniwa okutandika na leero ne bwe mumala okwosa enkya wentandikira okukola beedi kubanga beedi eno ekulira wakati w'ennaku 16 n'abirimu kiba kitegeeza nti kikuwadde gaapu eno okulinda beedi ng'ate n'emaniwa wali wakola ki wawolamukko. Ekyekirala njagala okweyongera okukinoganya nti abantu basinge kukozesa maniwa wa nkoko ezibiika ekyo mbadde nzijanga nkyogera olw'ensonga nti maniwa w'enkoko ezibiika wanjawulo mukko ali mu kirungo ky'ekyenjawulo ekyo ekyenjawulo ekimufuula okuba ow'enjawulo ekisookera ddala nti akabanga kamalamu n'enkoko aba awummudde waliwo kye bayita breakdown aba awummudde ekimala era aba ali fiiti okubanga asobola okubanga awanirira ekirime ekyo okukiwa ebirungo so obutafaanaganako na zino nkoko za nnyama banga ez'ennyama zimalamu ennaku nga 48 era ne bazifulumya ate era ne bakola ki ne balyoka bayingiza endala kiba kitegeeza nti maniwa ono aba tannajja kimala okubeera nga mulungi okukozesa muki mu nnimiro zaffe. So mu birime ebirala osobola obikozesa okusingira ddala ebyo bye twalibadde tugamba nti ebitali bitakulira mu bbanga ttono okay ebikulira mu bbanga eddene oyo maniwa ow'enkoko zino ez'ennyama kozesa oyo naye mwanyi kozesa bitooke kozesa miyembe kozesa mapaapaali n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo naye olw'okuba kino ekirime ekyennyanja kikulira mu bbanga ttono ate kiba kya bwerende so owaayako akaseera n'owaayo akaseera ako n'ogamba kakole ki kati bwe tuba tusimbuliza tulowooza nti ne maniwa ono teyeetengeredde era twesanga nga maniwa ono olw'obuteetengerera bwe tugamba ate era tumwongerezaako
twale ekyokulabirako singa oba tolina vitamin C amala mu mubiri basobola okugaa nti okulya ebibala oba omuyembe tekijja kukumalira wabula waali badde omirayo ku bukerenda bwa vitamin C bumeka bubiri but oli ayinza okugaa nti akakerenda ka vitamin C kamu kenkana n'ekibbo ky'emiyembe vitamin gw'omusangamu kale ng'ate tosobola kulya kibbo kya miyembe olunaku ne wiiki kiyinza okukola ki okulemerera so kyetuva tugamba nti wano tuwongezaako ekirungo kyaffe oba ekigimusa kyaffe kyetuyita biopower starter yoyo asimbula n'ennyaanya yono gwenkutte wano oyo yennyini so nga ate bwe zigenda nga weziyisaawo sabbiiti 3 ate awo tuteekako kye bayita biopower extra ebirungo ebino byonna bya makulu era bya nkizo kubanga bw'otabiteekako tosobola kukyusa makungula tosobola kwongeza makungula bw'oba wateekamu ensawo zegundi zakalimbwe tugamba ensawo era nja kukiddamu nti tugamba ensawo 10 bw'oba olimye yiika bw'ataweza nsawo 10 lima ensawo ezo wezikoma bw'oba olina ensawo 25 kiba kitegeeza kulima gundi kwota eka so nga ate bw'oba oweza ensawo 50 kiba kitegeeza kulima ki makati gaki ga eka kakati n'ekirala ekibala ekyangu abantu abamu twagala tubayigirize mu gundi mu love diminishing return kati wano weeyingiriramu nti buli nsawo esobolo buli nsawo y'amanywa ow'enkoko bw'oba ogitandise bulungi n'ennyaanya zino ng'olabiridde bulungi ennyaanya ezo manyuwa w'enkoko waagenda wava gundi ensawo weegenda wavaawo box emu ey'ennyaanya kakati bw'oba n'ensawo 10 z'otadde mu nnimiro oba kushuwa ddiiru nti osobola okukola box 10 mu nnyaanya kyova olaba tugamba abantu nti temukekkereza nnyo kyemuteeka mu nnimiro okusingira ddala bwe kiba nga kiri mu mbeera ya nakavundira oba eri organic oba ojja kufuna kitono ate era bw'oteekamu ennyo no bw'oteekamu ennyo yes kibanga kutabula buugi n'oteekamu sukaali ejiiko oba oteekamu 2 mu kikopo obuugi buwooma bw'oyongeramu ey'okusatu n'ey'okuna buyinza n'okutukakutuka ne bufuuka definitely kakati tugezaako okulaba nga tusobola okwapulayinga amagezi gano netugakyusa nekukasesetula netukayingizaako naye mu nnimiro tuyige okulaba ngeri economics ono gyakolaki tosussa nnyo tokekkereza nnyo balansingira awo ekigero bwe kitambula kubanga ffe abagenda okubabuulira ennyaanya zetuwangaaliddemu nyinza n'okugaa nti sirinaayo kirime kye nali nnimye nga kyamuddiŋŋanwa nga nnyaanya kuva mu buto bwange nima nnyaanya kati bye mbabuulira ennyaanya nzirimira mu bifo eby'enjawulo okusingira ddala Kyaggooyo mulimiramu Bugerere mulimiramu kaakati ate n'ewano wennyini ku yafeesi zaffe ku post office wano mu Washing Bay waliwo ettaka ddene gaggadde yeeka 2 namba era nawo tulimirawo ennyaanya amazzi omuntu yenna anaalima ennyaanya alina okuba nga amazzi gasooka okulowoozaako tosobola kubanga tolina yadde mufaliso gw'osulako ate n'olowooza okufunayo mwana munno okumuleeta ewaka kati omuntu yenna aba ayina okulima ennyaanya olina okubeera kushuwa ddiiru nti amazzi gakuli wano bw'oba togalina then ennyaanya y'omusana ng'eno eya July togyetentala kubanga either olina okubanga ogasombera ku gundi ogasombera ku booda oba mu motoka oba ku kagaali oba ku wheelbarrow bwe gaba that is nga tegali ku nnimiro bwe gaba gali ku nnimiro basobola okugasomberera basobola okugasindika n'empiira naye amazzi galina okubeerawo era ntunuulira abantu bangi lwaki nemedde ku nsonga eyo nti abantu bangi bazze nga bampeereza ebifaananyi ennyaanya batera okuweereza ebifaananyi nga ennyaanya eno wansi ku ntobo yaayo yakuba ekipaapi nga yakuba ekintu kya black waliwo n'ezitavunda naye era nga olaba ekintu ekubye ekizigira
eno yonna nga wakaze ku kigundi ku ntobo yaayo. Akamu ku kabonero akalaga akenkukunala akalaga nti ennyaanya terina mazzi kyekyo. Ate abantu abamu batera okubawuddisa ne babagamba nti yo calcium yabatamala. Yes, calcium asobola okuleeta deficiency ng'eyo, naye osooka ku addressinga nsonga y'amazzi. Amazzi bwe gabula mu nnyaanya nayo nga egezaako okwesala oba okukola embeera ng'eyo oba ey'okukola ebipaapi, era okufundikira ojja kusanga nga oligestalinze losses nnyingi. In fact nga nekyo wataddemu tosobola kujjayo kimu kyakuna. Okay, kati kyetugambira abantu nti bw'oba onaalima ekirime kye bayita ennyaanya kyetaaga nnyo amazzi. Mpozi n'ekirala okutandika n'okubalirira, kubanga abantu abamu ebintu ebimu ku bibaleeta ku yafeesi kwe kutandika okubawa kye bayita facts and figures. Ennyaanya mu bulamu bwayo yalibadde yeetaagayo waakiri bw'eba yakunywa amazzi yalibadde enywa waakiri liiters 3 ku buli kikolo, waakiri buli luvannyuma lwa nnaku 3. That is ogiwa liita 6 a week. Kakati gwalimako ennimiro entono osobola okwekalitulatinga sente zino n'ozizaayo n'ozikonvatinga mu bidomola bino byogenda oba otaddeko mwana nga apakaasiriza ga kusomba oba osobola okuyita emmotoka tanka namba ey'emmotoka nereeta. That is kwaba abatalina mazzi wegava kumpi ku nnimiro, kubanga ntunuulira eyo gye mpitira mu masoso g'ebyalo abantu bano amazzi abamu bagasombera ku gundi ku ntambula ez'enjawulo. Yes, wirubaalo abamu bageetikka naye twagala tugambe nti atalina maanyi takola ki? Kati sooka weebaleebalemu. Eddalu lyo lirina intensity ki? Yanyumye kulima ku kisenyi. Weewaawo ne ku nsozi ekulirako, kubanga nze ndi musajja mukooki. Naye abantu abasinga bonna ewaffe ababaza ennyaanya basinga zibaliza ku nsozi, kubanga kuliko volcanic alluvial soils. Kakati twesanga nga abantu bano obusobozi bw'omuntu alina amazzi kasita yeekalitulatinga bulungi n'agamba gano amazzi nja gasomba mu trip mmeka, kyekisinga obukulu. Ate n'ekirala waliwo n'abateekateeka ng'agamba kagamenyemukko muguno ogw'omu, kati tetuli mu gwa musanvu bw'ateekateeka ennimiro leero n'agamba gagenda kummenya mukko mu gw'omunaana, nja gasombera weeks 3. Bwe tubuuka ogw'omunaana eri waliyo possibility ennene nnyo. Kazi onyanya yaffe kulya bbanga ki? Ya nnaku 6. Gye myezi 3. Kakati bw'oba osomba emirundi 2 myezi 2. Kakati bw'oba osomba amazzi mu wiiki ng'osombamu emirundi 2 kiba kitegeeza nti olina okusomba amazzi ago mu myezi 2 oba olina okusombamu amazzi emirundi 8. Abantu abamu ebintu ebimu tebiba frustratingira bwerere kyewalimye bugazi bw'ettaka kulimye ennyaanya. Yes. Kati kanzijemu plying mmeka box yiika endabirira obulungi osobola okugjamu waakiri ply 100. Natwogera ku eno Victor F1. Yes, nze nayogedde 10 kwoyo akoze ne bamugolola ne bamuwa feya. Sini. Da sini ate oba okubye nnyo. Sini be bano abasiga bawulira mu 5 8. Naye omuntu alima boxes ezo n'alima boxes 10 nga yazirabiridde bulungi n'aziwa obulamu bwe, okwo kuba kuliko $1,000 box 10 1 acre. Ne weziba 10 $1,000 gwe boogerako mugundi mu mawulire gwe gwoba nagwo. Kyova olaba ennyaanya bwe zikwatayo ng'enjogera y'ennaku zino ewaffe amatoffaali gatandika okubula, omusenyu baguseera nnyo n'ebintu n'omwenge gutera okuggwa mu birabo kubanga abagwettanira babangi. Yes, kakati kiki kye kitegeeza nti ennyaanya eno y'emu ku birime bye tutunuulira nga bisobola okuba namujuna eri bannayuganda, kubanga webanga ekulira emyezi 2 eyo gye bayita Victor F1. Yes, ate nebeera nga tewotoka akawuka katonde akawaliwo akalwadde ke bayita tomato spot disease oba ke bayita commando, kati bakatukazaako n'erinnya lya commando. Azija ku commando wennyini okay. 89.2 FM.
mpulirize dakiika ziri 15 zibulayo kwera essaawa esatu. Tuli mbodde bafana fa pewosa twogera ku nsonga y'amagezi kati kugaggawala kwennyini kugaggawala. Tuli ku kirime kya nnyanya Victor F1 Kisomose Benoni omulimi gwe nina wano mu studio twongera kukutaanya ku kirime kyaffe kino ekyennyanya. Ennyaanya ekuli ennaku 6 ate era bw'olabirya obulungi ng'osimbye ennyaanya yo mu wiiki emu osobola okujja mu box 14 ng'ogirabidde bulungi. That is bakuwadde ebeera very good, ebeera good. Ku 14 ebeera very good. Tujjamu wa good. Tujjamu wa good. Naye waliwo abansoomooza ne bagitwala ne mu 16 abo balimi bange. Kakati mu kibala ekyangu ogenda okulaba singa oli abakungudde kale bwakiri box 10 bwe baba nga bagitundidde mu bbeeyi eno ey'okuguyaaguya era ekyali emitwalo 35 kubanga ababegako ebadde mwana mu 5 kiba kitegeeza emitwalo 35 emirundi 10 oba ne miliyoni 35. Okitegedde aya tolidde nga mulimi akati teebereza. Kankutegeeza banafu ba Jerusalem Institute of Health Sciences essomero eddene ate nga kyakulabirako eri Uganda yonna lisangibwa Elira. Bategeeza bazadde mwenna n'abalabirira abaana nti bursaries okuva ku Jerusalem Ministries weeziri mu bungi eri abayizi bamulekwa n'abalina ebitone mu byemizannyo ng'abagezi mu luyingiza lwaffe nno olwa July okutuuka ku August ku mutendero gwa certificate mu busawo obuzaalisa abayambako mu pharmacy abayambako mu theatre medical medical records ne diploma mu clinical medicine pharmacy medical radiography health service management diploma mu nursing and midwifery. Ate mu abayizi tugamba nti olusoma lwaffe olutandika ng'ennaku z'omwezi 15 July era n'abapya mwanirizibwa lutandika ng'ennaku z'omwezi 15 July bagamba n'abapya mwanirizibwa. Ayagala okumanya ebisingawo ku Jerusalem Institute of Health Sciences simu kuba ku 07665557985 oba ku 070M3878759 Jerusalem Institute of Health Sciences bibakutegeeza. Kati kankutegeeza banafu ayagala okunoonya wowummulira ekifo kino natuukayo nkyogerako nga mbaddeyo era mbeerayo. Forest Resort Lweza omulimu gwaffe kakasa nti buli kaseera koofuna kayoyoteddwa bulungi nnyo. Gwe omugenyi waffe osobola okufuna ekisinga n'empeereza yaffe esiimisa era ng'eri ku mutindo gwa nsi yonna. Tukakasa nti okujjakwo tekuba kukyala kwokka wabula luba lugendo olukutuusa ku bbinu ly'okwesiima. Sisimuka ng'otunula ku butonde obwetolodde ebisulo byaffe ebiyoyoteddwa bulungi ddala ebijjudde Kalonda yenna ow'omulembe agenderedde okuwa emirembe n'essanyu. Akawuwa akalungi ddala akakufuuwako nga gadeni zaffe zijjudde obutonde. Funa ekyokulya ekiwooma emmere ewooma tebalimba. Funa ekyokulya ekiwooma okuzaama ekiteekeddwa abafumbi abalungi abakugu mu kufumba buli kika kya mmere yonna. Tulina Kids Park abaana basobola okuzannyisa omwana wo azannyire mu swimming pool ey'omulembe ddala. Kakkana ng'owuliriza amaloboozi amasendekerevu buli lwakutaano ku live band era nga mwattu tubeerawo n'omuyimbi ow'enjawulo. Fano ku Forest Resort Erweza tuweereza buli muntu yenna tuweereza buli muntu yenna mu buweereza obw'ekikugu ddala. Tukyaliyeko ku kibanja kyaffe www.foresresort.com obooking space oba obooking ekifo kyo bakuteekere. Bagamba nti tukwaniriza tukujjukiza nti Forest Resort Erweza toli mugenyi kyokka wabula oli kitundu ku lugendo lwaffe olw'okwesiima. 0708
521 995 oba ku 0778 333 486 ojja tufuna bulungi ku Forest Resort Ereza ekifo osobola ogenda n'owummuliramu bulungi nnyo. Ndine omulimisa Kisomose Benoni. Twogera ku kirime kyaffe ekyennyanja. Ennyanja bweti bwebala. Bwetyo ssebo. Singa tubadde ku terefayina wano. Bandirabye ennyanja bwebala. Ssebo. Ate nno nnene. Ndaba ekikuta kigumu. Kigeze ewangaala. Ewangaalira ddala eyo gy'olaba esobola okumala ku shelf. Ogivumbudde weeno? Ennyanja eyo y'Abadaaki. Abadaaki be baagituleetedde. Abadaaki era be bayinza okugaa nti be balimi ba Europe. Kale nno oba nga baseeseetudde tekinologiya oyo ne bamuleetako n'ewano kiba kitegeeza nti ensi tugyeyungako butereevu. Gw'ogitunda oba tulina gijja walala? Ne bwoba ogijja walala naye naffe tugirina. Ogitunda? Esebo. Ogirina? Mubungi bwonna bwe neetaaze? Era ojjawo wano ku post office y'e Mengo ku kizimbe ky'Abefumbe. Ojja kutusangawo nayo ate era mu bipimo eby'enjawulo. Ne bw'oba oyagala kulimayo nsigo 5 oba nimiro yonge egendamu ebikolo 15 bati kitegeeza nti buli muntu asimbukire mu yiika. Titusobola kubanga twenkana tugamba nti gwe osobola okulima ky'osobola. Pozzi era asobola okubateresaako koko namba eyo basobola okuyitirako. Bajja kuyitira ku note 750 note 750 43 era 43 esembyayo 54 ja kugiddamu 750 43 yes 54 yeyo yennyini erabika nyangu yakwata ng'ogidisizaamu maanyi. Kati ika neetaaga abakozi bameka? Yiika weetaagako omukugu omu, weetaagako n'abakozi. Mukugu ye ggwe? Naye asobola okuba nga sinze. Weetaagako omuntu anaateekesa ebyekikugu mu nkola. Weetaagako gwe nkufuna osobola okunyambako nembaako kenkuwaayo okunteekerateekera ennimiro yange nga sinayiwa mu bedi, sinayiwa bedi, sinasimba nnyaanya. Nze ndi Uganda yonna. Ndi Uganda yonna. Leero osobola okunsanga e Masaka ate nga yenze muntu y'omu ojja kunsanga e Busia. Kyentegeeza nti neekubisaamu dda. Sikola bwa namunigina era nga ettiimu nnene y'abalimisa naye ng'eri led by Kisomose Benoni omulimisa. Okimanyi nti twandifunye mu bulimi omutwana guli gumu mu kuteekateeka wano ennimiro okuva gy'ojja ensigo enjiwa ya bedi ennimiro mwogenda okusimba ennyaanya endabirira eddagala ly'okozesa omukugu weebuuzaako byonna bireetera omulimi okufiirizibwa singa tagoberera mitendera mituufu. Kaweefube yenna tujja tumukola era nga tugamba nti bannayuganda basaana bategeere nti obulimi nayo profession number ate era gwe mulimi ogwetaaga okufuna ba consultant. Enda netunuulira omuntu waba atandika ekizimbe kuzimbayo kalinayo ba apartment agenda n'afuna amukubira plan n'afuna engineer. So nga ate omuntu ono naye amanyi bulungi nti ennyumba yange ejja kuba ya bisenge bwe biti n'omuyika asobola okuba nga amanyi okukwata naye olw'okuba nti ategedde nti kiri kyetaagisa mukugu mweyo area kyava azimba ekizimbe kye ne kinyumira abalala naye yennyini ne kimugasa. Kakati omutawaana guli wano nti wano mu Uganda buli ayise ku nnimiro emunyumidde ye agenda ne yeebakira enkumbi nga tasobodde kugenda ate kwengejinga ki muntu mukugu mu nsonga eyo. So tuba tugamba nti wali badde otuula n'abakugu oba n'omukugu n'akubalira n'akutegeeza. Ate abantu abamu bamanyi nti n'okulima ndowooza kukoma kukupima bupima ettaka. Abamu bagenda ne bapima ettaka ebamuwaliza ati sinagamba kiwedde naye njagala okutegeeza kegabe makerenda ng'oganonye mu ddwali kobe ng'ogenze mu ddwali n'amakerenda galiko agawandiika ate agawandiika si yapimye omusujja. Kakati ebintu bino byonna kasita tunakkiriza nti n'omulimo guno nagwo mulimo ngwa abalala
gwetaagamu abantu abategeera abakugu gwetaagamu abakugu abayise mu mbeera eyo tutya okufulumya twagala okuyingiza tosobola kutya kusaasaanya ate ngoyagala okuyingiza tosobola kuwoomerwa nkoko ate n'owoomerwa n'eggi olina sooka n'owoomerwako kimu owoomerwa eggi koko n'ogirekawo ate olina okusooka n'oteekamu ssente mu nnimiro yo mu nsigo z'oleese mwoyo gwebuuzizzaako because gibali osobola beebuuzaako naye nga tebabitegeera olina okuteekamu okunoonyeza wembuuza kisomose Benoni ayina ennyanja lyaliiko yagirima yagima luddawa yagirimawa nga bwe yakola ddi bw'agyogerako bwetyo nga bwe yakola namusanzeewa kakati njagala okubategeeza nti ebintu ebisinga abantu abalimi wano bagenda okwesanga nga bali mu masaŋŋanzira g'okutegeera ensonga eno naye nga bw'otegeera ensonga eno nga ogitegeerera ku ntandikwa ebisigadde byonna biba birungi kubanga ndaba abamu anoonya ennyaanya yamulisizza dda yataddeko entengo ate ayagala okugimusa ettaka teyateekamu oli biopower gwe twamugamba naye omusajja omu yaŋŋamba nti you cannot fatten a goat on a marketing day tekisoboka kubanga eyo eba yakapa kiba kitegeeza nti ensonga zonna zive ku ntandikwa tambula n'abakugu mu ntandikwa tambula n'ebyo by'olina okutambula ku mugugu banga waliwo n'abeetikka bye batalina nakwetikka n'osanga omuntu yeetisse ebigimusa ekigimusa ekigenda ku bitooke nga ntwala ku nnyaanya oba okitegeera n'ettaka lye teryetaaga ekyo yabikajjo ataddeko nnyaanya definitely kakati ogenda okwesanga ng'emitawaana gitusanze awo njagala okukubiriza abantu ba Ssaabasajja nga tumaliriza nti e Masaka tugenda kubeerayo mu mwoleso nyinza obutabaayo era ojja kutusanga omudaala gwaffe gujja kubeera mu byabalimi era nkubiriza nnyo bannange bassebo ne bannyabo bannabuddu bannagomba bannamawokota mwenna bannamawogola abakooki bonna kakati tugende tubeere mu mwoleso ogwo mwoleso ekiseera kisembedde era nkakasa nti omuntu wayinza okubanga asobola okubanga ageraageranya oba byakola gyabadde byebyo kwe kugenda n'alingirizaako ko mwabo abazze okwolesa ate era gy'ojja contact n'ofuna ebintu ebikuyamba njagala okukubiriza abantu nti omwoleso ogwo temugubulamu kubanga bw'onaabulamu ojja kuba weekubyeko enjawulo tugamba nti abantu mwenna aboolesi nammwe abazze okulaba ebyoleseddwa tubakunga ate Masaka eyo mugweta Masaka kimamanyiiko bwe bajja tebalambula bulambuzi bajja n'akasente muza batwalira ddala endokwa batwalira ddala ensigo waliwo n'abatajja nako naye n'atwala contact ogenda oga nti njagalayo endokwa zayiika 5 ezagundi noga wali serious njagala okubateresa ennamba yaffe eno ey'essimu ejja kubeera nooti 7 nooti 43 era 43 yes esembyayo 54 ey'okumeeza kanji yes ejja kubeera nooti 2 nooti 9 17 62 kanjisembyeyo eri nooti 2 nooti 9 17 62 oba sembyayo nooti 75 nooti 43 era 43 sembyayo 54 mujje mulime ekirime kino ekye bayita Victor F1 ekyennyanja tusobole okutambulira awamu neyanza nnyo neyanza egesebo webale nyampuliza tujja kuddamu tuliziganye Mukama Katonda ng'akkiriza tugenda mawulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fahadi Zakil Ntende Makindi webale kutuweereza ndabira nnyo mulimisa Benoni Kisomose. Okay, webale nawe kuuliza obubaka bubadde bungi naye kakasa mufunyeemu ku nsonga eyo. Nze Raymond Mathias nange njagala kwebaza abakulu mu studio ate naawe Tata Jubileo. Okay, Ssaabasajja Kabaka awangale. Thanks for the presentation. Okay, webale nnyo. Ngenda kulekera mukyala Olivia Kwagala atuuseeko amawulire mu bujjuvu ku ssaawa 3. Nze Ssendegeya Muhammad Byayi nkwagaza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka